Well, omuntu okundabira mu ango yonna kiyinza obutaba nnyo na nsonga because one, nyinza obutabeera so much differentiated from entertainment given the fact nti mukyala wange ali mu entertainment, which I don't condemn. Naye ate nze tekinzigyako kuba nti ate ndi professional. Kati on the other side omuntu yaligambye nti okulabira mu kifaananyi ate ekya family okitegeera. So omuntu omu osobola okubeera mu biti bya njawulo so long as buli kimu okiwa obudde bwakyo. Kati nze nja kugamba nti it's a privilege kuba nti I'm investing mu kintu ate kyensinga okutegeera okitegeera nti okuba nti twaguze eddwaliro erya Almeka kimpa essanyu kubanga one, there is passion. Ekintu kyonna nga omulimu ogukola with passion nakyo kikugamba oyongera okuteekamu ideas and innovations. Kati nze ndaba nga well like business yonna mubaamu challenges, it's never a bed of roses. Naye nze ate ku side eri endala ndi musawo, I'm a professional doctor, but ate on the other side ate ndi musuubuzi, I'm a businessman. So I know the challenges of business. I know what it means ogamba nti I'm taking on a new venture on top of what I already have. So bingi bye tutunuulidde ku Almeka nti we are ideally extending services. Tutunuulidde okuspecializing eddwaliro lino mu kye tuyita maternal child health. So ligenda kubeera specialized in the nearby future libeere nga lijjanjaba baana n'abakyala. Well, endwadde sijja kugamba nti zisosola. Endwadde ziruma abakyala, ziruma abaami, ziruma n'abaana. Ekizibu ekiriwo nti gavumenti ebiseera ebisinga bakozesa research okusinziira ku ki reports eziba zikolebwa. Abaami tulina kye tuyita poor health seeking behavior. Kati ojja kwesanga abakyala lwaki tuba categorizinga nti endwadde nnyingi ze bafuna oba obusinga buli nnyo ku bakyala n'abaana kubanga records ze zisinga zikapchalinga abakyala n'abaana kuba bagenda mu malwaliro. Abaami watuukira ogenda mu ddwaliro ababubi nnyo. Mentality gyensuubira nti nayo yandikyuse. So government ojja kwesanga nga ejja kwalininga priorities zaayo depending on the reports given by the Ministry of Health, of which reports zino zivira ddala ku malwaliro wansi mu referral system, health center 3, health center 4, health district hospitals, regional hospitals, regional referral hospitals, and then the national referral hospitals. So that one capturingibwa okusinziira ku balwadde ki aba bakoze ki ababeera bazze. Naye nga endwadde ze tuyita communicable and non-communicable diseases zijja cutting across. Wadde nga maternal health twetaagira okwongera okugimprovingamu okitegedde kuba tukyalina abakyala abakyafiira mu ssanya, abakyafa nga bazaala, abakyala abamu balemereddwa okufuna services ze bandifunye mu bwangu oluusi nga ntambula. So basically tuli mu kureacting ebiseera ebisinga government ereactinga ku priorities based on what is reported. Webeerayo investor na taking off new business ekitu ekibeerawo workforce human resource eri ebaddewo bagamba tugweseza emirimu. Ensonga eyo ogenda gikola ntya nga ba-investor abapya abateking off this facility? Well, sisuubira nti omuntu yenna bw'aba mulungi oyinza okugamba nti ayo kagende. So opportunity egenda kubeera ng'eweebwa abasawo baffe be tubadde nabo oba abakozi baffe be tubadde nabo mu ddwaliro. However,
tubadde ne audit ekolebwa okumala weeks 2 emabega. Tiimu eno yajja ne settling awo ne tugiteekawo okubeera nga tufuna information okuviira ddala wansi okulaba buli omu challenges z'abakozi ziri zitya, what are their strengths, what are their weaknesses, biki ebigenda maaso mu ddwaliro, abalwadde baffe biki kye bawogera ku ddwaliro. So with this kituyambye nnyo okubeera nga coming up ne report, conclusive report. In fact leero tubadde mu meeting nga tiimu ebadde ekola report, era ku ekyo kwe tugenda okusinziirira okulaba nga enkyukakyuka zonna zitugenda okukola omuli ne human resource zigenda kubeesingira ddala ku report eno ekolebwa, naye nga naffe twagala nnyo ate okusigaza abakozi baffe abakadde ne tugattamu abalala. Of course kati eddwaliro engeri gye tuli nti specializinga, wajja kubeerawo room for more staffing kubeera ebimu ku analysis edukoze nti eddwaliro libadde understaffed. Departments ezimu zibadde understaffed, ate kati tugenda kwongeramu ba consultants and more specialists on the side of pediatrics and on the side of obs-gyn. So tugenda ku improvingamu. Of course si buli musawo abaddewo nti abadde si mulungi oba abadde mubi. Tugenda kuddamu okuyita kitwandiise reapplications. Abantu bagenda kuddamu ba reapplying okubeera nga tuddamu ate ne tuyita mu system y'emu, naye nga of course essira tugenda kutunulira abasawo baffe be tubadde nabo kubanga nabo bakoze kyamaanyi okulaba nga alumeka ebaddewo okutuuka ekiseera kino. Naffe we tufunidde interest ogamba nti katugule eddwaliro. Dr. Lwaki abadde interested ne alumeka mu Jjinja e Mafubira? Dani omuntu ayinza okugamba Dr. yandizimbye eddwaliro lye, yanditaddewo a facility somewhere else, nobeera interested okujja e Mafubira. Bintu bibiri. One, interest ey'okugula alumeka twatandika na wale eddwaliro twali twagala okugula e Kampala. One, ne tutunuulira nga ekisookera ddala bw'otunuulira mu Jjinja, I want to look at it on two sides. One, on of course the health service delivery, ekyokubiri ne business aspect, because yes, we are providing a service but not entirely at free cost. Wadde nga services zigenda kubeera subsidized given the locality, naye tetugenda gamba nti services ziri free. So twatunuulira ekifo Jjinja nga services zinene. Kampala ziri Kampala is a bit flooded. Sijja gamba nti services nyingi nnyo, naye at least bwe tukomparinga Jjinja ne Kampala, omuntu yenna yena yandiyagadde ogamba nti wawe nteeka ssente. Jjinja ekisooka kati it is now a city, meaning opportunities nyingi ezigenda okubeeramu. Ekyokubiri, abantu abandyetaaze obwetaavu bunene bw'okomparinga ebifo ebibiri Kampala ne Jjinja, wandirabye nga omuntu ne bw'otantunulidde nnyo business naye okuyambako abantu baffe services ezibaleeta e Kampala ne tugamba nti katuze extending tuziteeke Jjinja, naawe nsuubira nti kyandikusanyusizza nnyo okugamba nti abantu baffe katubataaseko ku transport eno gwe bandikozesezza n'obudde. Abantu bangi bafiira mu makubo mu ambulances nga babavuga babatwala e Kampala, okitegedde. So bwe tugezaako okugamba nti tuteeke services zino tuze extending e Jjinja, ndaba nga kiba kiyambyeko nnyo okubeera nga abantu baffe bakifunamu. Tugenda kukola branches endala eza alumeka, ekyo already kiri mu program. So tuyinza okuba nga tutandise ne alumeka mu Jjinja. Eddwaliro liri strategically located, ate nga ne space gye tulina twalabye nga it is enough. It is good to start with and there is room for expansion. Kasembera ddala era ng'omusawo tunulira ebyobulamu bifa at a private level or private sector n'ebiri managed by government. Bw'olowooza government ya Uganda kiseesaana